Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kalangiridde nti abantu 15 bokka be baakazza empapula esaba okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino ku bantu 221 abaatwala empapula ezisaba. Etteeka erikwata ku kulonda pulezidenti liragira nti omuntu yenna alamuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino ateekeddwa okunoonya emikono gy'abantu 100 n'okusoba okuva mu disitulikiti ebitundu 2 ebya disitulikiti zonna eziri mu Uganda. Okusinziira ku mwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi, ku bantu abaakazza empapula abakiikirira ebibiina by'obufuzi bali 7 era olwaleero ekibiina ky'NRM n'ekya FDC bye bikomezaawo empapula. Muchunguzi akinogaanyiza nti baalagira abantu bano okuleeta emikono egibasemba ng'ebula sabbiiti waakiri 2 okusunsulwa kibayambeko okugolola ensobi ng'obudde bukyali. Wabula agumizza n'abatannaleeta mikono egy'abatumwa nti bakyalina akadde okuleeta emikono gyabwe okutuuka ku lunaku olusembayo naye nga kino kiyinza okukosa abamu ku abo singa wabaawo ensobi ezizuulwa. Muchunguzi atangaazizza ku muntu alina okusemba oba okuteeka omukono gwe ku kiwandiiko ekisemba omuntu ayagala okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Ekyaleta akakiiko k'ebyokulonda okubasaba okuleeta supporter lists ezo 2 weeks before nominations kwe kuwa abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda oba akakiiko k'ebyokulonda obudde obwekeneenya supporters abo buli omu ku omu, kuba enteeka ligamba Presidential Elections Act nti omuntu takirizibwa okuwaayo okusemba kwe eri aspirant asinga ku omu. So mu abo 10 abava mu buli district 98 tewali akirizibwa okuwagira kwe ku aspirant asinga ku omu. Oluvannyuma lwa bannakibiina ky'NRM okuwaayo emikono egy'abakwatidde bendera Pulezidenti Yoweri Museveni, ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Richard Todwong ayogeddeko ne bannamawulire n'alangirira nti NRM ereese emikono gy'abantu obukadde 2 n'okusoba era nti basuubira nti emikono egyo gyonna egy'aba basembye bwe bululu bwa NRM butandikirwako. Mu mbeera y'emu bannakibiina kya FDC nga bakulembeddwamu Robert Centenary baleese nabo empapula ezaakwatidde ekibiina kino bendera Nathan Nalamafabi ayagala okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Robert Centenary ategeezezza nti baleese empapula nnyingi kubanga olumu akakiiko k'ebyokulonda kasazaamu abantu baabwe nga keekwasa nniini ez'abo ababasembye ate ng'abannira bye baazibawa. Kansuubire nti zino signatures zetuleese leero akakiiko k'ebyokulonda tekagenda kutuyisa mu mbeera embi gye twayitamu nga tusunsula aba local governments ba chairman LC5 ne ba kansala ne ba LC3 olw'ensonga nti nini namba ziweebwa government ate akakiiko ka government bwe kagamba nti nini namba teziyiseewo tezisaanidde okuyitawo kiba kitegeeza nti gavumenti erina ebitali bituufu byekola. Mu balala abaleese empapula zaabwe kuliko Mivule Alvin era ono ategeezezza nti okufuna emikono egy'abamusemba kubadde kutema ku lw'ennamuganga kubanga n'ennaku 30 zokka ezibaweebwa akakiiko k'ebyokulonda ku lulwe alaba ntono nnyo. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga ayolekedde ekyondo kya Buwalabu olw'eggulo lwa leero gy'agenze okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abantu ba Kabaka abeera mu nsi za Buwalabu olumanyiddwa nga Buganda Bumu Arab and Asian Convention 2025. Olukuŋŋaana luno lugenda kubumbujjira mu kibuga Dubai era nga lwakwetabwamu ebikonge mu Bwakabaka wamu ne mu masaza ag'enjawulo. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire nga tannasitula, Katikkiro agambye nti enteekateeka ya Buganda Bumu bukyanga etandikibwa mu mwaka 2015 mu Amerika abantu b'omutanda bafunyeemu nnyo naddala mu kutumbula ebyobuwangwa ennono, olulimi Oluganda n'okusitula ebyenfuna byabwe. Mukuumaddamula kinogaanyizza nti okufaananako n'ebitundu by'ensi eno omuli abantu ba Kabaka nga Amerika, Bungereza, South Africa n'ebitundu ebirala, abantu ba Kabaka mu Buwalabu babadde n'ennyonta okusisinkana wamu n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku mbuga. Akati olukiiko luno lugenda kutongozebwa ku lunaku olw'Essande lugenda okugatta abantu ba Kabaka abali mu nsi z'Abawarabu, Saudi Arabia, Qatar
United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah n'ebitundu ebirala, Kuwait, egamba nabo batuuleko wamu boogere ku bibakwatako nga bali wamu. Olukiiko luno lubayamba okwewala okwesigama oluusi emikutu egitali mitongole egimu tegirina na buvunaanyizibwa egibatuusako ebintu ebikyamu, naye n'ekyokutuula awamu kintu kikulu kubanga mu nsi tugambe nga United Arab Emirates gye tugenda abantu ba Kabaka baliyo bangi naye emirundi mingi tebakuŋŋaanako okuggyako nga bagenze mu ndongo. Bannaffe ab'endongo batera okugendayo ne babasanyusaamu ne bakuŋŋaana. Olutuulo lukyasembyeyo olwatongozebwa mu Bungereza era lwafuna abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo era nga bano be bakwasizzaako Obwakabaka. Mu kiseera kino minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku kulambula kw'Omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki yatuuse dda mu kibuga Dubai nga yaniriziddwa omwami wa Kabaka ow'essaza eryo Sheikh Abbas Nsubuga n'abamyuka be Umar Bakasambe, Ismail Kamoga ne ssentebe w'enteekateeka David Kasajja era nabo babadde ku Sheraton Hotel Creek mu Dubai. Abamu ku babadde bazze okusunsulwamu mu disitulikiti y'Emityana bafiikidde era akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Emityana Charles Rebero asabye abeegwanyiza ebifo abafiikidde nti nga babadde balina okusunsula olwaleero okusinziira ku nteekateeka gye baagoberera ku lunaku lwabwe ebbalaza nti ku lunaku lwa bbalaza ya Ssabbiiti ejja bakeereko akakiiko katandikire ku bo nga tekannakwatako bava mu ggombolola ezirina okukolwako mu nnaku ezo. Omusasi waffe James Kaana Sebuguzi kabituwe. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Emityana ye Charles Rebero akakasizza Radio CBS nti ennaku ebbiri ezisoose nga basunsula abeegwanyiza ebifo ku mutendero gw'amagombola we ziggwereddeko mpaawo kyekiise mu kkubo lyabwe era emirimu gitambudde bulungi. Ono atubulidde nti ku nkambi gye baakubye ku mbuga ya Mukwenda Ematutuma mu kibuga Mityana abantu 76 we buzibidde leero nga be baakakolwako era nga kuba ne 76 batano ku bo beegwanyiza bwa ssentebe mu division z'essatu ezikola ekibuga Mityana. Ono atubulidde nti ne ku nkambi endala ze baakubye mu bitundu eby'enjawulo okugeza ey'Ekakindu mwe basunsulira abavudde mu bitundu by'e Busujju kw'ossa n'ey'Ebulera mwe basunsulira abavudde mu bitundu bya Mityana North ne Mityana South nti nayo emirimu gibadde gitambudde bulungi wadde nga waliwo abafikidde olw'obudde okubakwata. Charles Rebero n'atubulidde nti wadde nga baali bateekawo programu ey'okugoberera okusinziira ku magombola nga buli magombola bagawadde olunaku lwe ganaasunsulwa tekyokka abadde balina okusunsulwa mu nnaku ebbiri zino ezisoose ne bafikkira tekibagaana kudda kuweebwa buweereza bwe beetaaga. Nga ku Mityana North ne South bali Bulera kubanga sub county ziri 7 ate nga admin units nazo nga nyingi so ne tuba segregating ne tubawa programs kyokka ekyo tekigaana ayafisse mu eyo sub county kujja ne bamukorako. Okusinziira ku nteekateeka yafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Emityana ku Mande ne ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja wano ku mbuga Ematutuma emirimu gya kugenda mu maaso nga bwe gibadde kati so nga mu nkambi eyakubwa Ekakindu ku lunaku olwo baakusunsulamu abava mu ggombolola y'Emaanyi ne Town Council ey'Ebbanda ate mu nkambi eyakubwa Ebulera ku lunaku olwo baakukola ku bava mu ggombolola y'Ekikandwa ne Town Council ey'Ebusonjo. Bidde olwaleero ng'abantu 106 abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera gw'eggombolola be baakasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Ku abo 106 kuliko abantu 8 abasunsuddwa ku bifo bya ssentebe basentebe b'eggombolola ate abasigadde beegwanyiza bifo bya bwakansala. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'Egomba Monanula Ivan ategeezezza bannamawulire nti ku beegwanyiza ebifo bya basentebe b'eggombolola abataano ba kibiina ky'NUP ate abasatu ba kibiina ky'NRM. Yasunsuddwa ku kifo kya mmeeya wa Town Council y'e Kanoni ku kaadi ya NUP Kauma Stan Swale asuubizza nti wakukola ku nsonga eziruma abasuubuzi b'omu butale. Ssentebe w'NUP mu disitulikiti y'Egomba Segirinya John Bosco agambye entawuni y'e Kanoni nkulu nnyo mu disitulikiti y'Egomba. Yasunsuddwa ku kifo kya ssentebe w'eggombolola y'Ekiringente Mawokota mu disitulikiti y'Empigi Mona PFF Mutyaba Yusuf amanyiddwa ennyo nga ow'Ekaggaba olumaze okusunsulwa yeeweze nti bagenda kwongera eddoboozi ku nsonga y'okuyimbula Dr. Kizza Besigye.
tuzze mu kalulu kano ku lw'okulwanirira obwenkanya naddala obw'omukulembeze wange owa kibiina kyange ekya PFF retired Colonel Dr. Kizza Besigye okulaba ng'avaayo ne bannayuganda abalala bonna ku bintu ebibanyigiriza. Ate Wakiso okusunsula abanavuganya ku bifo ebyenjawulo mu Busukuma Division olwaleero okukomekerezeddwa wakati mu kusoomoozebwa okw'abeesimbyewo okunoonya emikono. Mu basunsuddwa Busukuma kwe kuli Mutebi Ronald ekitatta Muyima amanyiddwa nga Dabo wa DP, Kiseka Mbaga wamu ne Muhumuza Samuel Mukasa Samu Sekiwunga nga bano bonna tebalina kibiina. Abalala kuli Kontulume George William wa PFF, Malentanzo wa NRM amanyiddwa nga Jajja Galaba ate ne Sekito Twahilo wa GMA. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti wa Kiso Tolbert Musinguzi asinzidde ku bino n'addamu okulabula abantu abagenda okusunsulwa nti beetegeke mu ngeri esaanidde. Kubanga kati abantu baffe baleese buli mulonzi buli agambye nti nze mpaniiniyo n'agimuwa. So bwe tutuuse ku system kye tusanze naye tugezaako tiimu zaffe kulaba nti buli aze kwewandiisa tugezaako ne tumunyonyola bulungi n'akola correction wezisaanidde okukolebwa n'avaawo nga tumuwandiisizza kubanga twagala buli aze aveewo nga ekimuleese akituuseeko. Ate yo ekyali wajjala mu munisipaali y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso abasunsuddwa mu bweyogerere kuliko Shiba Mariam Namuddo wa PFF, Akiza Dickson wa NRM, Faruku Mpanga Muninga wa NUP ne Mugenyi Umaru. Ate mu disitulikiti y'e Lwengo abantu abawerako basunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti eyo nga mu boomwe mulimu na NRM akutte bendera y'ekibiina ekyo mu kulonda okujja ku kya ssentebe w'eggombolola y'e Lwengo Rulo Lawrence Kizito, era ono asabye bannabyabufuzi banne nti bakomye okwetundako ebintu byabwe nga balwana okuyitamu mu kalulu. Naye nsaba abantu baffe timwetundako byabugagga byammwe kubanga kano kazannyo buzannyo ku bantu 10 abeesimbyewo ojja kwekanga nga mulimu ubenga bagala mumalewo bintu byammwe nga mugenda okwesimbawo. Guno muzannyo kazannyo kabeerawo kalina ku mbali. Nolwekyo nsaba abantu bange mubeere abakozi ate mubeere abaki nammwe abalonzi mwennyini mbakubiriza mubeere abakozi. Osanga omuntu sema kamulamba ne bamujja mu kiro saa 8 ne bamuyita agenda anyonyako ne bamuwa sinja 15. Salongolu wa Gantoni yakwatidde NUP bendera ku kifo kya ssentebe wa Town Council y'e Lwengo yasuubiza nti wakukwatagana n'ab'ebyokwerinda okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kye. Addala ng'okukola enguudo zaffe okwerula emikutu oteeka security light ku nguudo nga teku ebyo ebikoleddwa. Security tugyongeramu amaanyi ate nga tukwatagana nabyo byokwerinda bonna mu Lwengo Town Council wano ewasibuka ettemu n'obubbi n'obumenyi bw'amateeka. So nga mmeeya tubira okuba nti nja kukola bulungi era abantu baffe jja bakuuma n'ebintu byabwe.